Ku kyalo Nakyerire ekisangibwa mu ggombolola y'e Buleera mu disitulikiti y'e Mityana, abatuuze bakedde kuva mu mbeera bwe bakutte omuntu ategeerekese nga Philip Jjuuko ng'abadde muvuzi wa booda ng'agambibwa okubba sola. Ono kigambibwa olumukutte ng'abba sola ku nnyumba y'omutuuze ategeerekese nga Alex Sserunkuuma asoose kulwanyisa abatuuze wadde oluvannyuma bamusinzizza amaanyi. Ono akubiddwa mizibu wadde nga poliisi etuuse mu budde okugezaako okumutaasa. Waliwo omu ku batuuze alabiriza poliisi era okukakana ng'abayise ku litalaba n'amukuba ejjinja eddene erimumaliriza. Kyokka poliisi egezezzaako okugoba omusajja ono wabula n'eremererwa olw'emisinde gy'atutte. Abatuuze bagamba nti obubbi bususse nnyo ensangi zino mu kitundu kyabwe. Tusuza obubi naye ekyokukola nga nze nga defense tugenda kwongeramu ebyokwerinda omuntu kati amala gatambula ekiro asobole okulinnya okajjayo sola eyo n'ekintu kikyamu nnyo abavubuka obutakola kyamu nnyo omusajja ono abadde asaana aveewo. Ne ku Mande nsazeewo tugenda kutuuza olukiiko olw'ebyokwerinda abantu bakuba enduulu ekiro. Poliisi erabudde abantu okutwalira amateeka mu ngalo era n'ekakasa nti bakukwata buli yeenyigidde mu kikolwa kino. Omuntu bwe mumukwata nimuwandiika statement nimuteekako obujulizi bwonna ng'ebintu ebyabadde nabyo ng'ebyayita exhibit nimubitwalayo nimumutwala mu kooti. Bwe tumutwala mu kooti omuntu bagenda bamusiba. Omulambo gw'ono gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mityana.